naganyiza Sister Bernadette Nalubuga Nabikira Ssaabasumba bingi bye mwenyumirizaamu nga nze okusooka yanyamba okukuza ekitone ky'okuyitibwa kwange mu nnaddiini era wano we tuyimiridde wazaalibwa we namusanga mmubuulirako ekirowoozo kyange ky'okuyitibwa okukopa mu nnaddiini era n'akiwagira n'annyamba okutuuka ku basisita ab'e Bwanda ng'akyali e Kasana Luweero nali sirabangako okuva olwo sadda amabega nentandika okusoma nanyongerayo ye kennyini nga mpeerera nensoma A-level neneeyongerayo n'okusoma kwange mu magunjuliro g'obunnaddiini e Bwanda n'okutuuka kati bingi nnyo Ssaabasumba bimwenyumirizaamu okusookera byonna nga we mbyogedde abadde omusajja omulungi ennyo atwagala ffenna ate ayagala abantu b'oku kyalo kye Kyabakadde. Nze kunze Ssaabasumba kitange kubanga gye nvudde wange omuttotola yenna okumumalayo si kyangu. Mwebaza olw'okubeera n'omutima omuzadde ogwagala abantu n'okwagalira ddala ffe abaana be ab'oku kitundu. Bwe nafuuka omunnaddiini yasanyuka nnyo nampeereza n'ebbaluwa enkulisa n'aŋŋamba nywera mu bigere ebyo mwenkyasimbye andekedde andeseewo era nsuubira bingi byabadde tulina mu puroguraamu nga ye nange bibadde bingi kubanga tubadde tutuula ng'omwana ne taata nitwogera bingi. Fenga abaana bazaalibwa ku Kyabakadde abannaddiini n'abasaaseredooti tufiiriddwa mukulu waffe lumu tuba tunyumya naye n'agamba gwe nno nankulu ojja otandikawo ekibiina ky'abaana abazaalibwa ekyabakadde naye kaakati afudde tetunnaba kukitandika manyi tujja kukitandika nga bannaffe ffenna tuli wamu twongere omulimu gwa kitaffe mu maaso tayambye nze nzekka akutte ku bantu bangi ku kitundu kuno kubanga abadde alina omutima omugazi ogwagaliza naddala nga tuyita mu kibiina ekya kurude ekiyambye abaana b'oku kitundu nga ye yakitandikawo. Tumusabira omukisa gw'Omukama amutuuse mu bwakabaka obw'omu ggulu ate naffe atugumye kubanga ffenna ly'ekkubo kitaffe wumula mirembe. Okutwalizaamu ffenna abasiraamu tusaayiddwa nnyo ya Ssaabasumba kubanga abadde tasosola ddiini abadde atulabirira ng'atukyalira yatukyalirako ku muzikiti twalina obuzibu bwa tooyi nga tetunaba twali twakazimba omuzikiti naye nga ekizibu kyaffe tooyi twamubulirako ku kizibu kyaffe ekyo n'asobola okukitukolerako n'atuyiira matiriyo ne tukwasaganya bulungi tooyi neggwa. Abadde tasosola kyensinga omumanyako era ne mu kibiina kino ekya Kalitaasi abadde ng'atutwalira wamu nga tulinganga baganda be tulinganga baana be tali ku ekyo nti oba mukatuliki oba musiraamu oba kiki ffenna ng'atutwalira wamu n'ekitundu kyennyini abadde akisitudde naye tulabye nnyo tulabidde ddala olwa Ssaabasumba. Esinga obungi yonna yabadde eyimiridde ku ye ng'omuntu omukulu mu kifo kino era ye mukulu kubanga ye yazaalibwa wano yasomera eno okiraba kati abadde muntu mukulu mu kifo kino ekifo kibadde kimukwatako nnyo ng'ekifo ky'owaabwe kyokka n'afa amangu ddala eno parishi yakagiteekako ekyali mpya nnyo kati tubadde tumusuubira bingi nnyo okulaba nti azimbye parishi eno efuddeyo. Ekibiina eki kyatuleetera okusingira ddala kyasooka okutumbula byanjigiriza kyekimu kyali ekisaala okulaba nga essomero lyaffe litandikira ko n'emirimu egy'enkulaakulana abantu mu maka gaabwe gye babeera okulunda okulima n'ebintu ebirala. Nabajja n'okwetaago ku mabaasa mu bitongole ebimu abakulu bye batwalira ati omukulu yatuweereza ku mabaasa bannange ne tubeera basanyufu ne tuwulira nga tweyongera okutuuka Katonda ne tuwulira nga tweyongera okwagala Katonda kubanga tubeera nze ne famire yange tubeera mu maka gange nga tetujuma ne tuwulira nga Katonda afayo mu buli kimu naye bwe tuwulira omusumba wakola tudaagala muri mu mutima tunyolezza
enkulaakulana, omuntu ayagala ennyo Katonda we, omuntu ayagala ennyo eddiini ye, omuntu ayagaliza abantu, buli omwana mwagaliza kubeera bulungi. So buli yali ayambibwako Ssaabasumba, oba mu ngeri y'okumuweebwa amagezi, oba mu kuweererwako fiizi, oba mu ngeri yonna eby'enjogedde alimanyi bulungi. Naye kati nze nga nze nebaza bwebaza Katonda olw'ekirabo Ssaabasumba kye yatuwa, nga Mukama Katonda kye yatuwa mu Ssaabasumba. Abadde n'ebitone bingi abafunye omukisa okubeerako naye babimanyi, era twebaza n'olw'obulamu newankubadde afudde tukyamwagala nnyo, naye twebaza Mukama Katonda olw'ekiseera kye yatuwa obulamu bwe nesobola okugamanako ku magezi ge ne ku birabo eby'enjawulo. Ekereziya eno ebyafaayo byenjimanyiiko nti mukadde waffe Archbishop taata we mwe yabeeranga ng'aweereza ng'omusomesa ate n'abeera nga Ssaabasomesa mu dayosisi eno ey'Olugazi ebiseera ebyo yali ekyatwalibwa Kampala. Kati era bagamba nti mwe yabatizibwa n'okukola ki n'okubatizibwa. Yes. Ekirala bwe yali akafuna obwa bishop yajja mmotoka n'epaakinga wano, ekigere kye yalinnya ng'afulumya emmotoka kwe baazimba ejjinja eryo erijjukizibwa nti kye kijjukizo n'ekyanaasimba n'omuti wali emabega, era yabyafaayo nnyo mu byafaayo bya Kyabakadde n'eri obulamu bw'omugenzi nga bw'abadde. Kyali faaga nga twafunye obusasiriza otutandikira omulaba, naye nga tetumanyumirizamu Kyabakadde okusinga abaana okubaweerera. Yaleeta ekibiina kya kudepu era basobola okuweerera abaana bangi nnyo basomedde emikono gye. Ate abakadde naddala ku lunaku luno bakaabira ddala kubanga Paasika abadde bagirinze n'amaanyi, abaweereza akabaasa ne basobola okuyita mu bulamu buno obwa Paasika oba obwa Ssekukkulu, ennaku enkulu nga basanyukira ddala. Olunaku olwa 26 Desemba abeera wano n'asoma mmisa ate n'abatiza n'abaana abangi ddala. Ali n'agenda ewaabwe gye bamuzaala mu Kifaala n'agabula abantu n'asanyukira wamu nabo, kugamba abadde omuntu ayegattira wamu n'abantu. Omuntu asobola abadde atubuulirira bulungi y'omuntu alaga okwagala awatali okusosola, era y'omuntu akubuulira ekituufu oba ng'okoze sobi n'asobola okukugolola ng'omuzadde yenna. Nolaba nti era abadde afuna n'obudde naddala buli mwaka nga olwa 26 Desemba olwa St. Stephen, era yabadde ng'ajja wano ku lunaku olwo n'asoma emisa wano ku Keleziya. Ku lunaku olwo bwe tumala emisa n'asobola okugabula ne ffenna ne tusanyukira wamu ng'abaana ab'endeemu. Awo nno tusubiddwa nnyo birungi bingi n'enkulaakulana wano, abavubuka abadde abakwatako, abakadde abakuteko, abantu ab'enjawulo abakuteko, y'omuntu abadde akola obutakoowa, naye Omukama bw'atyo wayagadde, era tusaba Omukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Kyemujjuukirirako yatuleetera ekibiina kya kurudepu wano, n'atuleetera ekibiina ekyatuweerera abaana essomero eryo eryatuzimba. Kyemujjuukirirawo kubanga kyatukolera kyamaanyi nnyo. Abaana ne basoma bintu bingi nnyo era Kyabakadde simanyi bwe tugenda kusigala kubanga twavubako eddibu ekaloodi n'atufaako. Kati ne Ssaabasumba naye atufiddeko. Tetumanyi ffe Kyabakadde. Abakristo twasooka ne tutandika nga buli mukristo yeetema, tuteekako ssente netwetema. Kati oluvannyuma nga tetusobola kutuuka ku busitandadi ye gy'ayagala, oluvannyuma yateekako ssente n'atuzimbira Keleziya. Awo wonna waggulu okusereka kwonna kwaliko Bishop, ne wansi ekitundu ekisinga lwaffe ng'abakristo twali tosobola kuzimba Keleziya bwetyo.
kati omuzikiti guli bamutuukirira n'abawa miliyoni 5 era n'abadduukira mu nsawo yaabwe n'ekkanisa eno eryawo ku kkubo era nayo yakolaki era nabamutuukirira era abadde bamutuukiriranga nga waliwo kye beetaaga n'abadduukira n'abayamba. Amannya gange nze Expert Mubiru mu buvunaanyizibwa mu Ekereziya y'Ekyabakadde nze ow'ebyobulamu ate nga nkulembera kwaya era nze kyamaani waayo. Tunyuliddwa nnyo okufiirwa Ssaabasumba waffe. Kyaki eyo gy'olaba ye gituzimbira ye ng'omuntu yatuzimbira kyaki eyo gye mulaba era netugiggulawo n'atukolera bino byonna bye mulaba wano ku Kyabakadde. Atuyambye n'atuzimbira essomero era lyeryo lye bayita St. Cyprian Kyabakadde. Alituleetedde ebintu bingi ku ludepu, ayambye abaana okusoma, okubayigiriza ebyemikono. Tunyoleddwa nnyo, tubeera naye buli bbanga ku lunaku lwa 26 buli mwaka tubadde tubeeranga naye wano era ng'ajja n'abatiza abaana abasukka ne mu 100 buli mwaka ng'ajja n'akyala era ng'olunaku lwa 26 ajja n'atugabula wano ne tusiiba wano naye ne tusanyuka nga ye kyayagala kimu kubeera bumu n'Abakristo ate n'abatuuze era nga bw'ajja Ekyabakadde tetumutwala nti nno ye Ssaabasumba abeera mwana azze mu baganda be era Ssaabasumba ebintu bingi nnyo byabadde atusuubiza kubanga abadde atusuubiza ebintu okutulongoosereza amayumba gano n'otukolera koolansi okuva Ekyabakadde eri ku kkubo okutuuka wano ng'asuubiza abantu okubalongooseza amayumba era nga tuli mu nteekateeka ssente nga zigenda kutandika okufuluma okulongooseza abantu ng'agenda tukolera essomero lya primary tulijje mu gavumenti tuliteeke nga lijje nalyo nga lifaanana nga liri erya St. Cyprian Secondary nga lituyambako era abaana omutindo kubanga essomero eryo mu Mukono likola bulungi nnyo St. Cyprian kati ng'ayagala ne primary ebeere nga kyekimu ku masomero g'alaga era ng'atusuubiza Kyabakadde okubeera model village mu Uganda yonna. Ebirooto bye byabadde nabyo